Captain Francis Babu oyo gwolaba ku kifaananyi essaawa zino ennaku amaziga emiranga n'ebiwoobe bijjudde mu maka ge olw'okuviibwako mutabani we gwolaba eddakiika eno ku screen amanyiddwa nga Cedric Babu obanga amannya amajjuvu ye Cedric Babu Ndilima. Olunaku olwaleero ennaku z'omwezi 31 omwezi gwa Maayi omwaka 2025 lwe lunaku mwana mulenzi Cedric Babu lwavudde mu bulamu obw'ensi eno. Omusajja abadde ayagala ennyo ebyemizannyo, omusajja abadde ayagala ennyo media ya Uganda, ntegeeza okuweereza ku radio ne TV si weewuka amawulire na byonna ebikwatagana n'ebyamawulire mu ggwanga nyaffe Uganda. Wabula ate era mukadde ke kamu abadde musajja agwa ku sayidi y'ebyobufuzi wabula nga asubscribinga ku musinde ogwa PLU oba ogumanyi bulungi ogukulirwa General Muhoozi sayidi eyo. Cedric Babu mutabani wa Captain Francis Babu afudde alina emyaka 46 era nga olunaku olwaleero ssaawa tubadde 89 family ya Cedric Babu nekakasa okufa kwa mutabani waabwe muganda waabwe era ow'oluganda lwabwe. Wabula nga mwana mulenzi abadde amaze weeks eziwerera ddala ng'alina ekirwadde ekimubala embiriizi. Wabula kino kibadde kirwadde kya mutima era ng'abadde afuna heart attack ez'okumukumu. Zino nga kigambibwa nti embeera okutabuka ennyo yali ku ka trip oba ku lugendo e Kigali Rwanda. Eyo nno gye yateekebwa ku nnyonyi n'addusibwa kipayopayo paka mu ddwaliro e Nairobi asobole okuba ng'afuna obujjanjabi obw'enjawulo. Mwana mulenzi ono bw'atuusibwa e Nairobi mu Kenya yaweebwa obujjanjabi obw'enjawulo ng'era we kibadde kyetaagisibwa. Wabula okukakasa nti embeera ebadde enzibu nnyo, mwana mulenzi Cedric Babu we yatuusibwa eno yatwalibwa mu intensive care oba woodi omwo mwe bateeka abantu abali mu mbeera y'ataasulewo taasiibewo. Mwana mulenzi ono Cedric Babu nga bamutuusiza mu ddwaliro, ekituufu wabeerawo okuzitoowererwa okw'ebyensimbi. Family nebanga akasimbi tejja kukasobola era babadde batandise omulundi oba ekikungo ekyokulaba nti bakuŋŋaanya ssente. Mwana mulenzi ono babadde basaba akawumbi kamu mu obukadde 5 oba kyoyinza okugamba 1.5 billion esiringi ezaffe ezaboobwe wano eza Uganda, ng'akawumbi akamu mu obukadde 5 oba 1.5 billion gye babadde basaba mu ddwaliro ye y'okubeera nti mwana mulenzi ono bamukolako heart transplant. Omutima gubadde gwafuna obuzibu nga blacking out oba nga gumuwaza attack ez'okumukumu nga buli kaseera avaako like ng'omuntu n'okuba omutima ne gubanga ogwagala osirika n'ozikira. Kati kituuse ekiseera nga mwana mulenzi embeera y'obulamu gy'alimu mbi nga yeetaaga okubeera nti bakola kye bayita heart transplant. Abamanyi ebyobulamu osobola okubeera nga oganiyo eggibwamu eyo efairing oba efuna obuzibu ne bakuteekamu organ endala. Wabula wakati mu kulindirira okw'amaanyi mwana mulenzi Cedric Babu ng'ali mu koma nga family egezaako n'abooluganda n'ab'emikwano okukuŋŋaanya akawumbi kamu n'ekitundu ekyabadde kyagalibwa okulaba nti akyusibwa aweebwa omutima omulala tekyasobose. Mwana mulenzi Cedric Babu obulamu obw'ensi eno olunaku olwaleero
ennaku z'omwezi 31 Maayi lwe bukomekerezeddwa. Mwana mulenzi Cedric Babu okuwaako ebyanguwa yazaalibwa omusajja munnabyabufuzi omukuukutivu mu ggwanga era okuva wali mu NRM, omukulu amanyiddwa nga Captain Francis Babu era nga maama ye Olive Zaitun Kigongo. Cedric Babu erinnya lye libadde linnya lya maanyi nnyo mu Uganda wano, naddala abantu abo abali mu urban town abalina that urban setting, abantu abategeera ebintu bya uptown bampuliriza KFM, mpuliriza Sanyu FM, Capital Radio ne radio ezo ez'oluzunguzungu n'ebintu bwe bityo. Era nga mwana mulenzi yatandika ebintu bya media bino kuviira ddala mu myaka egy'enkumi 2 oba oyinza ogamba 2000 n'okujja nga tutambula. Mwana mulenzi ono ojja kujjukira bulungi nti yaliko TV presenter ow'amaanyi ennyo ng'ate aweereza omanyi bana bagaya aboogera oluzungu olwaddala, wabula ayongera okuba nga asimba amakanda ennyo oyatandika okuba nga yenyigira mu byobufuzi mu kuba nga yenyigira mu bya sports. Era ng'ojja kujjukira mwana mulenzi oyo yabeerako tennis champion ow'eggwanga lino, champion w'okuzannya tena mu ggwanga lino mwana mulenzi oyo, era nga yaliko captain wa Uganda Davis Cup team. Bw'obanga ojjukira bulungi nnyo mukwano gwange abantu abeetegereza ensonga naddala eza media. Era oluvannyuma yafuukako president wa Uganda Tennis Association ne yeeyongera okuba nga aggumira naddala mu ekifaananyi ekyo kyolaba kye kimu ku bifaananyi byakubwa Cedric Babu. Awo yali ne gayo yamanyiddwa nga Mwesigwa, is it Frank Mwesigwa honorable. Awo baali batambuza njiri ya PLU ya General Muhoozi. So mwana mulenzi ono mbadde ngamba nti yafuukako president wa Uganda Tennis Association mu Uganda, era nayongera okulaba nti tennis asimba amakanda era n'afuluma n'eggwanga Uganda n'ebuna wonna. Omanyi mutera kubanga mugoberera nnyo omupiira, wabula njagala ate olabeko ko omusajja avudde mu bulamu obw'ensi eno ddala nti alina ettaffaali lye yateeka ku bya mizannyo by'eggwanga lino, olw'ensonga nti yali ayagala nnyo ebyemizannyo naddala tennis, ate n'afubanga nnyo okuba nti amuvuga n'amutwalako mu nsi eyo corporate world abagagga abo bafuge n'akibayingizaamu nnyo. Amwaka gwali gwa 2010 mwana mulenzi ono Cedric yatandikawo Kinetic Management Group, nga eyo group yali agikoze oba gyoyinza okuyita KMG, yali agikoze kubanga bakwataganya ebitone by'Abannayuganda okubeera nti bano bazannyi basobola okuba nga babeera wansi waakyo wano na wali mu bufo obufaananako bwe butyo. Mwana mulenzi ono amanyiddwa nga Cedric Babu era nga yatuvuddeko olunaku olwaleero. Mwana mulenzi oyo ng'akoze KMG eyo yatandika okubeera nga mentoringa n'okubeera nga akwata ku bantu ab'enjawulo mu byobufuzi, not ebyobufuzi bifuuse nabyo abibaddemu nnyo nga bwe tugenda okuba nga tulaba maaso awo. Yatandika okuba nga akwata ku bayimbi ab'enjawulo mu muziki, n'akwata ku banna sports oba bannabyamizannyo, ate era n'ensonga ezitambula eza bulijjo n'agenda maaso olw'okuba nga azikwasaganya wano na wali. Mukadeke kamu mwana mulenzi ono Cedric Babu yaliko mu kazannyo oba bw'oyinza okuyita busopu obw'ebinnauganda akamanyiddwa nga Beneath the Lies. Bw'obanga wakalabako yali azannyanga Mr. Stephen Amaru mu kazannyo ako ak'ekinnauganda kali kamanyiddwa nga Beneath the Lies. Mwana mulenzi Cedric Babu gwe twogerako olunaku olwaleero, ekyo nno kyayongera okumulaga nti bingi nnyo gayono byabadde asobola okuba nti akola wano na wali. Mu mwaka gwa 2021 mwana mulenzi Cedric Babu yayingira olwokaano lw'ebyobufuzi era nga yagenda maaso n'okuba nga abbinkana n'okwagala okubeera nti ayingira mu parliament mu Kampala Central, bw'obanga ojjukira bulungi nnyo nnyini ddala. Era nga mwana mulenzi oyo yalinga akuba campaign, yayagalanga nnyo okugamba nti ayagala kuyimusa abavubuka n'okulaba nti aleetawo enkyukakyuka mu mbeera ey'ebya digito mu Uganda,
n'okulaba nti ebyenfuna bya Uganda ayongera okuba nti abyongerako ettafaali. Wabula ojja kujjukira bulungi nti mwana mulenzi ono kyagaana ngamba ekyebyobufuzi sayidi eyo kalulu ne kagera maaso olw'okubanga ebintu tebitambulanga bwe yali abyagala. Mwana mulenzi Cedric Babu yagenda maaso n'okuba nti nno ebyokusoma yayitako sayidi z'e Kenya, mu Uganda wano yasomerawo nnyo nnyini ddala, ate n'agenda maaso n'okuba nga asomerako e Bungereza oba gy'oyinza okuyita the United Kingdom. Mukadde ke ka mwana mulenzi ono yagendako mu USA nawo n'agenda maaso n'okuba nga asoma, era mwana mulenzi ono yagenda maaso okuba nga afuna degree mu International Business Administration, eno yagifuna wali mu University of Florida. Mwana mulenzi Cedric Babu mu bantu abagenda maaso n'okuba nti nno bamusemberera enkya n'eggulo, bangi bagamba nti abadde musajja ayagala nnyo ennyo eggwanga lye n'okubeera nti emigigi emito ayagala nnyo okulaba nti nno agiyingiza okubeera nti gyagala eggwanga n'okubaako ak'enjawulo ke gyekolera wano na wali. Ekintu ky'obulwadde obugjewo Cedric Babu bw'atandika oba embeera yayongera kubanga etabuka nga tutandika omwezi guno, wabula abantu bangi babadde batandise okufaayo. Bw'oba weetegereza omukutu gwa X ng'oggyeko sayidi emu ey'abantu ababadde tebakkiriziganya na byansimbi, awo tugenda kutuukawo. Mwana mulenzi ono bamulaze nnyo omukwano, era bawadde akasente batandise okulaba nga bakamusondera. Ebyokuziika kwa Cedric Babu asinaba kubanga nfuna information olw'ensonga family ekyali mu kweteekateeka n'okubeera nti balaba engeri gye bagenda okusiibulamu omuntu waabwe, wabula musajja wa Katonda abadde ne family, era abadde musajja munnabya family nnyo nnyini ddala wano na wali, wabula nga emirandira agisimbye nnyo mu byemizannyo bya Uganda. Abatenisa abo bamutegeera. Mukadde ke kamu Cedric Babu ono afudde, abadde chairman mu PLU oba vice chairman. PLU nagambye ye Patriotic League of Uganda, eyo gye batondawo ku lwa General Muhoozi side eyo. Emyaka 46 Cedric Babu gye gyokka gy'abadde alina, wakati mu kubanga basonda ssente badde bakakuŋŋaanyawo $1.5 ogwa $, wabula badde beetaaga $3 aga $, ke kawumbi ka Uganda $1.5. Eyandibadde nga step mother wa Cedric Babu, omukyala Honorable Margaret Nantongoziwa yakakasiza okufa kwa mutabani we, wabula ng'ekyokufa bangi bakitadde nnyo ku nsonga y'okuba nti emabega abo badde bamusondera akasente okuba nti mwana mulenzi ono afuna kyewandiise heart transplant. Ankujjiddeyo akapapula kano okulaga abamu ku bakulu mu PLU oba ekibinja ekyo oba ekisinde ekyo ekya Patriotic League, nga n'omukulu captain, nga n'omukulu Cedric Babu avudde mu bulamu bw'ensi olunaku olwaleero, naye abadde kitundutundu ku kyo. Ono ng'abadde national vice chairman okulwa Kampala. Ojja kujjukira nti chairman omukulu owa PLU si mulala ye General Muhoozi Kainerugaba. Omunno mwe muli Balamu n'abalala bangi, era nga Balamu awanda muliro oluvannyuma lw'okufa kwa Babu. UBC ye TV mwana mulenzi emu kwezo kwe yakolera, naye genze maaso olw'okuba nti efulumya obubaka olunaku olwaleero. Olunaku olwaleero Balamu awandise obubaka olukakasiza nti munywanyi we afudde. Nagama, dear friends of Mr. Cedric Babu, thanks for standing with him in his trial. Shame on wicked celebrating his sickness. Today is him, tomorrow is another. Let us pray for his full recovery. Be vigilant against scammers, verify fundraising efforts. Huge thanks to our big brother and leader, General Muhoozi Kainerugaba, for his generous support towards Cedric medical bill.
a true leader. Humphrey Zay leads the fundraising. Kindly donate to the specified account. I've made my initial humble contribution. May God bless you. Kati essaawa ng'emu emabega nga tebannalangirira kufa kwa Cedric Babu, Balamu yasoose n'avaayo n'aliira obuwuka. Bannayuganda bangi by the way babadde bavaayo nga balumbagana Cedric Babu ne famire ye olw'ensonga nti baadde batandise okusonda ssente. Kati baadde babagamba nedda mwe muli mu gavumenti temulina kusonda ssente, mulina ssente. Kati Balamu yavuddeyo n'avumirira bano, era Balamu n'alaga nti yabadde awaddeyo $2,000 Balamu ng'akontributinga ku sente ze badde banoonya $3,000. Balamu ye yabadde yakontributinze $2,000 eza $, bwe bukadde nga 7 obwa wano, wakati nga badde banoonya $1,000 Kati Balamu ye n'agamba nti baswadde nnyo ababadde baŋŋoola n'okulumbagana omulwadde olw'enjawukana mu byobufuzi. Wabula Balamu n'agamba nti asabira mwana mulenzi Cedric Babu okuba nti awona. Wabula kyannaku nnyo nnyini ddala ti Cedric Babu tasobodde kubanga akikola. Omwoyo gw'omugenzi Mukama agulamuze ekisa. Alson Painters UG bano basiizi baalanje abassidde omusonsozi ly'erinnya eryange era gwe mukutu. Liking a video. Thank you so much. Webale.